Yes, Fadi TV ukimbandiriza mwasuze mutya mwasibye mutya mwena abagifollowinga namwe abagikumirako nembeebaza nembagamba nti kyemwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga kale bagita Fadi TV gi comment section eri awo soka ontera obubaka mu comment section ate osigale nga onfollowing ensonga za Rema kw'osa Dr. Amuza zikutte wansi ne waggulu zikutte wansi ne waggulu abasinga bagamba nti obufumbo bw'abaana essaawa zino bo buli kalebwerebwe oluvannyuma lw'amawulire okulinkinga nti Amuza yafunyeyo aki endala jjukira abasajja abasiraamu tebababalira bakazi era abasinga bagamba nti Rema alina okuba nga akigumira olw'ensonga nti omusajja bwe yafuna musiraamu wadde okufuna abakazi bonna bayagala mpaka nga tuse ku nnamba obusiraamu gye bukola ki gye bulagira kaakati no munnange byebiriwo akadde kano ku social media amawulire gakutte nnyo omubabiro ku social media era abasinga bagamba nti fumbo bwa Rema essaawa zino bwalisaanawo ogenda kuba busaanawo busasika era ng'akafaananyi akatambuzibwa keeka omukyala mbu wuuyo yuuyaawo ye namba 2 wa Dr. Amuza era nga mujja wa Rema Namakula simanyi ani aleze kafaananyi kano yeekalidde okuba nga kalinking yaba akafunyi baakagiwa bali shuwa batya 100% nti oyo ye mukyala wa Amuza ow'okulala era nga mujja wa Rema Namakula akati no munnange byebyo biriwo akadde kano naye nga mwongere okuba nga mufollowinga Fadi UG News KBTVG akusanike TV Uganda na Fadi TVG zonna YouTube channel zange mukazi wa Rema Namakula bamuli bubi ekyamazima kyore mu kuba lyagende wa Amuza abantu bangi boogera ebigambo bingi nabagamba nti ebiseera singa abantu abasinga abalogologo teyeetaaga kugenda mu ssabo abasinga boogera boogeza ekitundu ekituukirira oba olina atunulira butunulize muntu eddogo ne limukwata nabagera boogeza eddogo ne likwata oyo takagenda kumalagira mu ssabo eddogo okukwata kyenabagamba nakibagamba ndowooza namwe mukola ki mukiraba abalogo bangi nnyo abataagaliza bufumbo bwa Rema Namakula abatabuwaagaliza lwakuba munnange mujjawe naye gyali yasonze yagamba nti munnange aliredde okuba nga munnange afumba yagamba nti takinako obuzibu Amuza waba ayina Rema Namakula omukazi yagamba nti takinaamu buzibu era akafaananyi ke kakalinkinze kibalaga nti no munnange aho yagenda okuba nga kompitinga ne Rema Namakula ku Dr. Amuza bantu bangi bagamba Rema ajakudde wa Kenzo asaaga abasinga Rema Namakula bali bamawagaliza Eddie Kenzo naye munnange bwe biti bintu byakola ki bwe bya happeninga goyinza okuba okyagala naye nekitakwata ekitatuukirira lwakati Rema Namakula sigamba nti buli omu alina kuba nga atambulira ku control eya Eddie Kenzo byaggwa tagenda kuddayo ekyo yakimala kyaggwa kyaggwa tagenda kukola ki tagenda kuddayo wa Eddie Kenzo kuba abasinga bagamba nti ajja kukola akadda nnyuma tayinza kudda wa Kenzo ekyo ndaba kizibu mpoziko ebyamukama naye ndaba kizibu wadde Eddie Kenzo yafuna dda nnyamutoola afuna dda omukazi bantu bangi bava nga bagamba ebiseesinga Rema Namakula weyakola ki weyagendererwa Amuza ne bagamba tajja kuwezaayo mwaka neguwera emyaka 2 tajja giweza 2 negiwera 3 tajja giweza 3 negiwera kugamba bali abo batyo bwe batyo emisaa kati bagamba nti obufumbo bwaweddewo dda obwo bwasaanyewo dda mbwera kaweddemu dda aka Rema Namakula omusinga bwe bagamba abasinga bagamba nti kaweddemu dda aka Rema Namakula naye nga munnange ebigambo bingi ebizenga byogerwa naye nga jasi bikoma ku munaabo nga bikomaawa boogera bikomaawo munnange byebiriwo akadde kano ku social media mwongere okuba nga mufollowinga fa ITVUG musubscribinga ate munyigende kati abali mu ggwanga eryayira akakata kosa ne Saudi Arabia amagosu birabigenda kuba nga bikomekera bino ebya Rema Namakula mujja we yoyo mukafaananyi gwe bagamba nti Amuza yafunyenga namba 2 onaawulira wajja bigenda okuba nga bikomekera tujja okubawo nga tubiraba naye nga information yali nkinze
ngeraga nti oyo mukyala namba 2 Amuza gwe yakoze eki Amuza gwe yafunye. Mbaagala nnyo era mbeebaza ne mbagamba nti ekyamazima kyo kye mwakola kya kabi nnyo, kya tabu nnyo, kya mutawaana nnyo okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga ne kadi likinga, commentinga, subscribinga ate onyige ku kadi. Mbaagala nnyo era mbeebaza mwebale okubanga mugifollowinga n'okubanga mugyekumirako mujja wa Rwema awo munnange watuuse yalise bwe yagamba mbalivedde okubanga afumba ne Rwema Namakula omukazi ajooga ssebo yalaga nti Rwema tamulinaako buzibu binaakommekerawa bino gambye si byangu Saudi Arabia, Riyadh, Uganda, Kampala, America University of Chicago mu namba tumidde ku nsonga za Rwema Kosa ne mujja we yagamba nti alivedde okubanga afumba.